Mu Leesoni kwote ey'okuna tugenda kutunuulira obulamu obutaggwaawo, ekibi n'okufa, gattako essuubira ebiseera eby'omu maaso. Okwagala kuleeta obwenkanya n'ekisa, ekibi kireeta kufa. Tugenda kutunuulira enteekateeka y'obulokozi nga bwe yabagibwa Mukama waffe Yesu Kristo, olutalo lunene olwatandikira mu ggulu ate mwattu nga lugenda mu maaso n'okuyinda ku nsi kwe tuwangaalira. Kati buli lunaku tulwana ne wiiru yaffe okubeera disciplined. Yobadde okimanyi enti kano yakutondera kubeera mulamu emirembe gyonna. Eddembe lyenga Katonda yaliteeka wali ajja alokole ensi. Yabaffe Mukama waffe Yesu Kristo okimanyi nti yakkiriza okufa okutufiirira nga n'ekibi tekinnabaawo. Ku lunaku Adamu ne Kaawa bwe bayonoona, Kristo lwe yeeyimirira okutufiirira. Tosubwa bakadde b'amakanisa, abasumba baffe okugattako n'abavubuka enjasa b'eggulu abasosola ebyawandiikibwa. Leesoni wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu mukwano gwaffe aliko bien ntwala omukisa guno okubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nenkwaniza mu program Leesoni wiiki eno we tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Yonasaani Matovu Munagomba awangalira mu ssaalira Ssaabasajja eri e Buddu. Funye omukisa ogw'enjawulo nate okubeera ne ttiimu eya mikwano gyange wakati wano ye mukyala Lydia Mugalo. Sense nnyo okolaba. Amina. Kwaya yaffe gyeri ya Golden Gate. Gyeri nnyo. Nagula oluyimba kiri mu gasaaki. Nayagala gyo. Weewaawo. Ate ku luyi luli tulina omusumba waffe, musumba y'omukimbugwa okuva ku kasozi ak'abayivu e Makerere Muzida. Makerere University Seventh Adventist Association. Okay. Tukwaniza nnyo omusumba waffe. Amina sewa. Tugenda kubatunulira Leesoni namba 6 nga twetegereza olugero lw'obulokozi Yesu Mukama waffe yatufiirira. Nenga tunagenda munda kono gyemusooke mubuuze ku mulabi waffe. Njagala okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda olw'omukisa Mukama gwampadde gwakuwadde naawe okubanga osobola okubeera ku lutimbe kulaba n'okuwulira Leesoni wiiki eno. Nebaza Katonda nsaba Mukama akuwa omukisa nga tuliko bye tukubaganyaako ebirowoozo naawe obeeko kiwejjiramu ate enkya baleke nti oyinza okigabanako ne banno. Mukama waffe yeebazibwe nti nate atuwadde omukisa omulala ate tugabane ku kigambo kye. Omuwuliriza era omulabi waffe tusanyusa okubeera naawe. Tusaba Mukama abeere wamu naffe nga tubikula ekigambo kye era twetwalire ebyo by'ayagala tutwale mu kyokuyiga kyaffe ekyaleero. Weewaawo tweyanza nnyo tweyanzege. Twongera okubuuza ku mikono gyange nga Muwonge Daniel yo n'atufunira ku YouTube. Ali eyo mu nsi omaye bagenda oba waludikaapa ekata. Mu message gyali n'amawejje views Isco Lumu Rachel hindi ndiagaye nti weewale Yesu olw'okutufiirira. Naziwa Jack anatukunda Queen gyali ya Mikaya waliwo n'omulabi nti Isaac Ayibisi we yava Mbalala gyatufunira wano. N'abalala bangi emikono ffe abatufunira ku mukutu guli ogwa YouTube ogwa Fento Productions. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati saa zino Katonda bagenda munda kati tusooke tuweeyo okusaba. Tusooke tusabe. Kati bwe tumala okusaba mweyo nga atuluŋŋamiza tutegere bulungi nnyo enteekateeka eno y'obulokozi. Mama tuweeyo okusaba. Kale katusabe. Katonda waffe oli mulungi kubanga okkiriza tubeere nga tukyali balamu era n'otuwa obudde tugabanire wamu ku kigambo kyo. Tukusaba Mukama obeere omuyigiriza waffe otuluŋŋamye mu byonna ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amina. Weewaawo tuzze tutunuulira emiramwa egy'enjawulo ku nteekateeka y'obulokozi. Kwegambe gye twandise emisingi kati kano kutagera kasolya gwe musingi omanyi Leesoni namba 6 ziri 17 obanga atuuse kasoli. Sibwe kiri bannaye. Twatandika n'olutalo olunene ne tulaba okufa emirundi ng'ebiri awo nga tulina n'omuntu bwali mu Leesoni yokusatu. Eyokuna tulaba essuubi ly'okuzuukira mu ndagaano enkadde n'ebyokulabirako eby'abantu abaazuukira. So tuba nga tekintu kye twogerako singero wala bintu byennyini ebigenda okubaawo ebyaliwo. Omusajja yagamba nti oli wabanga abadde yakusuubiza ebisuubizo 10 n'atuukirizaako 9 mu 5 gamba otya nti 5 tebituukirire.
kati Kristo abantu abalaba abazuukira so tukkiriza nti egenda kubaayo okuzuukira naye olwaleero tugenda kutunulira lwaki okuzuukira kuno kugenda kubanga kusoboka waliwo eyafa ng'osobole okubanga osobola okuzuukira nga ye mukama waffe Yesu Kristo oba sentiment wano gijja kusooka okusoma nga sindawo nakusoma lunyiri lwakujjukira nagisanze mu kitabo ky'omuwandiisi Ellen G. White bakiyita Acts of Apostles oba ebikolwa by'abatume page 77 agamba it was the cross that instrument of shame and torture which brought hope and salvation to the world. Amina. Gwali musaalaba kwegamba ekifaananyi ekyo eky'ensonyi n'okucunyizibwa okucunyizibwa ogwaleeta essuubi n'obulokozi eri ensi. Amina. Omusaalaba wenalabira ekitangaala nimba lwerugamba nalabira ekitangaala kati tugenda kwetegereza omusaalaba era onyirafa olw'okujjukira Yesu Kristo yennyini yalutugwadde mu Yokaana essula 3 olw'ekumi n'etaano agamba nti nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Amina. Ng'amaze kuwanikibwa yatufiirira waliwo oluganda awo Leesoni egambye nti he died for us yatufiirira alina okuwanikibwa akolimiddwa awanikiddwa ku muti kubanga atunudde okuva mu kikolimo ky'amateeka nyiriyawuze yogera okujja eno ye Leesoni nze kyasinze okunkwata omubabiro sofa. Amina. Kubanga ndaba biri byonna bye tubadde twogera emabega tebikola makulu singa kino tekyabaawo. Ndi mutuufu? Oli mutuufu newankubadde ate nabyo bituyamba okututeekateeka ne bitusongera. Sigambye nti tebikola ŋŋambye tebikola makulu era tebyandikoze singa kino kitugenda otunulira tekyabaawo. Bwekiri. Okay. Ntegerekese. Otegerekese bulungi. Kati awo namwe munyambeko mumpe ku kifaananyi kye mulina ku nsonga eno ey'omusaalaba. Ennyanjula eno twagadde tugiwe nga tujjayo omutwe gwaffe n'olunyiriro lw'okujjukira kuba tuli ku mutwe ogugamba nti yatufiirira. Ate olunyiriro tugamba nti nga Musa tulusanga eri mu Yokaana essula ey'okusatu olunyiriro lw'ekumi n'etaano nti nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Buli mu Yesu. Bino bye bajuliza byali mu ddungu eri nga abaana ba Isirayiri bakola ki? Batambula mu lugendo. Abaana ba Isirayiri ne balumibwa emisota ng'eddagala liririmu lyokka. Oyo ataafe alina kutunula ku ki? Ku musaalaba. Ku musota oguli ku ki? Oguwanikiddwa ku muti ku musaalaba. Gusonga ku Yesu, gusonga ku Setaani. Gusonga ku Yesu ayimiriddewo okukuba Setaani. Amuwangule nti newankubadde Setaani aleese obuzibu buno Kristo agenda kuyimirirawo ku musaalaba era buli anaamutunulako obulumi bwawe bugenda okukola ki? Okukoma byesuubi. So ekifaananyi kyatandikira dda eri ne ensonga y'omusaalaba tugira okuva mu ndagaano enkadde. Consistency eyo njagala nnyo. Weewaawo. Tuze tugitunulira kuva mu Leesoni etala. Ne tulyoka tutuukira ddala ku kufa kwa Kristo Yesu. So awo we wali ekinyusi kyaffe olwaleero nti bwe tunaatunuulira Kristo oyo eyawanikibwa ku musaalaba eyatufiirira tugenda kuba balamu. Tulina essuubi. Weewaawo. Musumba ng'ogamba otya? Musumba kati bwe kankubuulize ddala kino. Nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa buli amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Kati omusota guno oguwanikiddwa mu ddungu ku muti gusonga ku Setaani gusonga ku Yesu. Neyanza nnyo neyanzega ekibuuzo. Ekyo ky'obaozamu tugende kati ku Sande tutandike bulungi. Omusota
kuba omulabi waffe ku luno ogusonga ku Kristo. Hey. Wadde emabega wonna akabonero k'omusota Setaani yakambala. Era Bayibuli egamba nti ogusota ogunene ogumyufu omulyolyomi. Era Setaani. Naye wadde nga Setaani yayambala ekintu ekyo, nze wano wenzikiriza Katonda nti Katonda ayinza byonna. Ne mu kikye kyennyini kye yateekawo mu kabonero ako ak'omusota, Yesu akulaga nti ajja ate n'akambala era nayo n'amuwangulirayo. Atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe. Yafuuka ekibi tulyoke tufune obutuukirivu mu akomererwe kubanga awanikiddwa ku muti yenna kiba kikolimu. Ne Yesu yafuuka omusota oguwanikibwa mu ddungu gulyoke guyamba abantu, era Yesu n'ayambala akabonero ako. Si wano nno wokka, ne bw'oba osomye era Musa ng'aleeta omuggo gwa Alooni, era emisota gyalabika. Naye era Katonda n'alaga nti wadde kubanga emisota na kaakati mu nsi nga Buyindi bagisinza nga Katonda, togutta oyo Katonda. Era yayambala omusota n'alaga nti emisota gy'Abamisiri gye baali bakkiririzaamu Bafalaawo ate ye kabaka waagyo. Kati nga kyalaga nti Katonda ye taggwaayo. Abamu bagamba alinga luviiri lwa gaali, just njogera. Osamba bwoti tuyinza obutako osamba n'ogwako naye nga ddwe lukyalimu. Kye ŋŋamba kye kiriwa nti Katonda agenda wala ne Setaani wadde yayagala okwambala ekyo ekyambalo naye baamuwangulira. Era nga Setaani bwe yasalawo n'alowooza nti nno ajja kuleeta okufa, era ye yakuleeta. Naye Yesu n'akkirira emagombe agenda okuvayo nga nti kati baleete mweralira kuva kati ebisumuzo z'ebibiina wano mu ngalo 5. Kati Katonda ye bw'ate bw'ali nti n'ekyambalo ky'omusota yakyambala, ate omusota ogubadde ekikolima ate ne gulabika nga abatakkiriza genda kugutunulako tebasobola kuwona. Kwegamba byamaanyi ebyo. Kubanga wawo statement awo gye twafunye endowooza eyabadde egamba nti Yesu okukomererwa ku musalaba was an act of Satan. Kyali kikolwa kya Setaani yali emabega waakyo. Naye mu ekyo and Jesus won victory over Satan. Kikyo. Good. Kwegamba mu ekyo ate Yesu n'awangula Setaani. Yagatta omusaayi n'omubiri alyoke afufugazo yalina amaanyi g'okufa nga ye Setaani. Wonderful. Kati musumba wange tugende ku Sunday tulabe from the foundation. Manyi ffe twali tulowooza Yesu afa ku musalaba era lwafa. Ebintu byadde bitujjamu tubyomutu nti ebimugulyako temulira makufa ate baawo olwo era baasigalawo ate Yesu afa ku musalaba. Naye ate enyiriri endala ziraga nti si gwe gwali gusoose Yesu okufa. Suba ffe tusaba otaanyayo gwatwawo tutegerewo bulungi nnyo tugende ku Mande. Bayibuli erimu enyiriri nnyingi awogerebwa wangi awalaga nti no Yesu Kristo wadde tumulaba ku musalaba ne tatandikira wano. Ayogerwako mu ndagaano enkadde ng'agamba nti okutambula kwe kwava dda nadda. Ayogera mu ngero essula ey'omunaana okuva ku olwabiri okumalako olwasatu 22 okumalako olwasatu ng'agamba nti nze ng'ensi tennaba kutondebwa nga tannaba nakuteekawo busozi nze naliwo Kristo. Naye ate Pawulo yamwogeddeko oba amwogerako mu kitabo kya Tito essula 1:2 ng'agamba nti oyo gwe mwana gw'endiga ogwattibwa edda nedda mu kubikulwa nga bw'agamba essula 13:8 nti ye yattibwa okuva kutondebwa kw'ensi. Naye nga tannaba nakujja kuttibwa nga Adamu bwe tumulaba ng'awaayo endiga mu lubereberye essula 3:2 ne bajjako amaliba agambazibwa Adamu ne mukyala we. Katonda tebamuzinduukiriza. Katonda ng'amaze okutonda Lusifa n'abeeramu ekintu ekyo kibayita ekibi okweyagaliza buli kimu. Katonda yali yakimanya dda nti wadde ono mutonze bulungi bwe buti ne muwa buli kimu ekyetaagisa munje mugenda kuvaamu ekikolo kibayita ekibi. Era ye n'akisalira amagezi okuyita mu mwana we. Lwaki Yesu Kristo tumwagala? Kubanga ye Kristo Katonda ye mu birowoozo bye mu magezi ge alowooza ne Kristo n'atuukiriza ebyo Katonda by'ayagala mu ngeri etuukiridde kyava agamba nti alabye ku nze ng'alabye oyo. Si ekyo kyokka nze sikola byange naye nkola by'oli
lwaki kubanga Kristo yalina amagezi yalina obusobozi okutunula mu mind ya Katonda kyayagala n'akituukiriza omusaalaba ne gutandikira eyo ng'amaze okulaba nti ono agenda kwonoona naye solution ki oba nteekateeka kye n'abeerawo Kristo n'asalawo yajja abeere ng'afa ku lw'omuntu anakkiriza songa Adamu ne Kaawa tebannaba na kutondebwa Katonda yalaba nti baliyonoona n'ateekawo naye enteekateeka ey'okulokola omuntu Kristo n'agikkiriza awo yagikkiririzaawo oddi nga Katonda amaze okulaba ekibi nga bwe kigenda okubaawo Kristo n'agikkiriza awo n'ebeera saddaaka Kristo gy'agenda okukola era Kristo agenda okujja ku nsi kuno oba Adamu agenda okwonoona ng'enteekateeka yaggwa dda wabula bituukiriza butuukirizibwa bw'agamba nti ezzadde ly'omusota lijja kubeta ente ly'omukazi ekisinziiro naye ery'omukazi lijja kubeta ente ly'omusota omutwe ng'agamba Kristo nga bw'ajja okujja era wano mu lubereberye okuwaayo endiga Kristo yali ali mu ye mu Adamu ng'alaga nti kino kisolo naye nze mu maaso ngenda kujja mbafiirire mu bufunze akatundu kano kalimu ebyokuyiga bingi akasande Yesu Kristo yattibwa okuva kutondebwa kw'ensi nga kitegeeza nti nene ensi nga tennaba kubeerawo kubanga yamulabula Adamu bamugamba nti togulyako lw'onaagulyako ojja kufa Adamu n'agaana in fact Bible yekkiriza era ekikakasa nti Adamu yayonoona ono omukyala bamulimba bulimbi naye Adamu kye yakola yali akimanyi seekolimirwa ku lulu kolimirwa ku lulwe kubanga ye yakola ng'akimanyi nti kyakola kikyamu ono bamuwuddiisa omukyala nti ng'alinga ali mwani akalengedde wano bw'okwatawo wafuna wano bw'otakwatawo tere ne bamuwabya naye Adamu ye tebamulimbalimba naye Katonda yali ataddewo engeri y'okulokola omuntu nti singa anakkiriza Adamu agenda kubanga alokolebwa kyesinza okunnyumira mu Leesoni eyo so Yesu yeeyama okutufiirira nga tetunaba na kwonoona Yesu teyeeyama bweyama ne Yesu yayagala era nakkiriza okutuukiriza ekyo kitaawe kyayagala Katonda ye mu kutonda omumpembeku Lucifer yalaba nga ajja kwonoona agenda kuwabya ne bamalayika omusaalaba teguli ku bantu bokka omusaalaba kyakuyiga n'eri ebitonde ebitaagwa nga bamalayika abataagwa n'abaagwa kubanga entabiro yeno nti Lucifer alimbalimba nti Katonda si mwenkanya Katonda okujjayo obwenkanya bwe n'amazima ge nti sinnakyemalira omusaalaba guno gwe gukikola ennyo ng'alaganga bw'awaayo omwana okujja okufa okulaga nti yakkiriza okubanga akola buli kintu kyonna Adamu kye yandikoze kubanga Lucifer anenya Katonda nti Katonda olimba amateeka go tegakwatika Adamu yali tasobola gakwata Yesu n'ajjira ddala mu libiri gwa Adamu ng'amaze n'okwonoona ekigende walanga ekibi kimaze omusika n'amulaga nti asobola okikola nga Adamu yandikikoze nga talina kwegamba na bulemu bwonna mu mubiri ng'ekigendwa kye kino nti Katonda mu kwagala kwe yayagala ensi Yesu nakkiriza atuukiriza ekyo kitaawe kye yayagala kati omusaalaba gutandika wala tetugulabira wala Yesu wala nga kikyalina mu birowoozo bya Katonda nti omuntu ajja kwonoona Kristo nakkiriza kati eno okwonoona ne bawaayo endiga Bayibuli weeyogera mu lubereberye nga tugambye essula ey'okusatu olunyolo 21 ne basala endiga ne Petero kyayogerako mu ssula emu olunyolo 19 n'olwabiri kiraga kubanga kitambula era nga bwe tubadde twogerako wano mu ddungu nti baawaayo omusota guno ogw'ekikoma abantu bajje bagutunuulire naye nga si kyekikulu ennyo ekyo kyali kifaananye kiraga nti waliwo omusota ogusinga emisota gyonna ogubadde gubonyaabonya abantu ye mulyo misitaani naye olunaku lumu agenda kuwangulibwa naye ng'agenda omuwangula si mulala yona ayambadde ekifaananyi ky'omusota Kristo yagenda okujja era ne kituukirira ssebo mu bufunze obulokozi bwaffe tetubulabira wano ku musaalaba ddayo oyiga Bayibuli okuva mu ndagaano enkadde bassebo ne bannyabo omuntu ayiga Bayibuli okuva ku lubereberye afuna omukisa okufuna omusana ogumala ne bw'otandikira eno waggulu eno mu ndagaano empya oba oli ku bukoola so nga tuba twetaaga okutegeerera ddala amazima gonna n'olw'ensonga eyo Sande eyagala tulaga nti ebintu byonna ebikolebwa kaakati bye tulaba bitujagulizaamu tebitandika kaakati nteekateeka yaliwo dda so naawe ssebo ba maama
obulokozi bwogenda okufuna Katonda yakumanyira dda ne mu Adamu kyava agamba nti nakumanya nga tonaba nakuyingira mu ki kati okukkirizako kwe kugenda okuweesa ekintu ekyo bw'otakkiriza The plan of redemption, njagadde nnyo Musumba Ngwa. The plan for our redemption was not an afterthought, a plan formulated after the fall of Adam. It was an unfolding of the principles that from eternal ages have been the foundation of God's throne. Nti kwegamba enteekateeka y'obununuzi kano teyagirowoozaako n'agibaga Adamu agudde kaakati n'atandika okuyiyayiya. Yali yakiraba dda mu byasa katukose ekigambo ebyasa eby'emirembe n'emirembe egitaligwawo edda kwegamba kyali kitundu ku misingi egya gavumenti ye nti omuntu bw'aligwa ndi mufiirire ate of course yali amula nti aligwa kati siwa nti Katonda byamugwako bubwe wano teyazindukirizibwa ekikulaga naffe n'ebizibu ebitutuukako Katonda aba yabirabye dda nti binatuukako era aba n'enteekateeka y'okubituyisaamu muzekensezo kwagalamu agenda ku Mande tulyoke tugende mu kuwummulamu nga tunabatuuka ku musaalaba tunakutuuka ku musaalaba preface mpozi kenjagadde okwongerako akatono nti batusongedde ku kigambo ekisooka nsooka okwebaza Katonda kuba wanteekateeka bwe yatunuulira ensi n'agamba zisanze ensi n'abagituulamu olw'omulolyomi akoze eki asse gye tuli bambi n'aba nga n'enteekateeka yonna ey'okununula kwaffe yagikola dda ate nentunuulira wano nga basonze ku nsolo eri esalibwa nga Adamu ne Kaawa boonoonye nga nayo etunuulira ku ki ku Kristo Yesu naye waliwo akatundu ke boogeddeko ne bagamba nti naye saddaaka ezo zonna tezaayina makulu ez'ensolo okutuuka nga tutunuulira saddaaka ekola ki byonna byali bisonga ku ki so otunuulira olwaleero ng'abantu ne mu ndowooza yaabwe eya bulijjo mu butuufu bakimanyi nti saddaaka nkulu kubanga batuuka n'okwagala okuwaayo abaana baabwe okukola ki embuzi ey'ebitanga n'abantu saagala okibuuse maaso n'omwana omuntu amukola ki naye Bayibuli etulaga nti ezo zonna saddaaka tezirina maki makulu bw'obanga oli eyo obadde olina saddaaka gy'olowooza mu bulamu bwo ng'olowooza nti oba oli awo erina weeyinza okutuusa ezo zonna tezirina maki makulu saddaaka enkulu yeya Kristo Yesu eyaweebwayo ku musaalaba weewaawo kaakano nga tukutte katundu akamande akagamba nti okusonga ku musaalaba era nga bwe tugutunuulidde wano nno bayagadde batutunuulize ku bulamu bwa Mukama waffe bikkulako mu Matayo essula 16 olunywa olwa 21 okutuuka ku lwa 23 tutunuulira nga tusonga ku musaalaba nga tulaba nti Kristo azze atandise omulimu gwe naye nti yamanya ekyamuleeta era tewali kyajja nga kipya gy'ali n'olugendo lwe yali atandise yali alumanyi ne gye lunaawunzikira nsaba onsomerewo kaawo Bayibuli nti n'asookera awo okubuulira abayigirizwa be nti kimugwanira okugenda e Yerusaalemi okubonyaabonyezebwa ennyo abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi n'okuttibwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. Peetero n'amutwala n'atanula okumunenya ng'agamba nti nedda Mukama wange ekyo tekiri kubaako n'akatono. N'akyuka n'agamba Peetero nti dda ennyuma wange Sitaani olinkonge gye ndi kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Bw'otunuulira Yesu Kristo ng'atandise olugendo n'abayigirizwa be yalonda abo okutambula nabo yagenda ng'abajjukiza mission yamukola ki eyamuleeta ng'agenda ayogera kubanga yamanya nti eno yegenda okubeera climax oba entikko y'okujja kwange ku nsi kubanga nzize kununula muntu. Naye tulabamu bw'ogenda osoma nga weeyongerayo otandika okulaba ng'abantu bo ate balinamu endowooza ki endala bo balowooza nti kaakati kabaka azze agenda okututunulamu mu mukono gw'abaki gw'Abaruumi oba oli awo nga batunuulira mu ntebe nga zino ez'olwaleero ze tulimu ez'ensi tenga abantu bowulira nga bagamba change kati nga batunuulira bagamba tufunye agenda okukola ki okuleetawo change eno gye tukola ki
gye tugira njagadde neewoleko ku ludda lw'ebyobufuzi kubanga kyekyali ne mu bantu bano Kristo bwe yatambulanga nabo aze kutuula ku ntebe weewaawo so nga ye ensonga ye yagendanga aginnyonnyola mpozi njagala n'olwaleero okukireeta ku bulamu bwaffe obwaleero tuyinza okuba tuli wano ng'abakristaayo oba oliawo n'abatannaba kutegeera mukama waffe yesu naye nga bw'oba oyiga ku Kristo Yesu ekinyuso okikola ki okireka bbali mu kifo ky'okutunuulira Kristo n'ekyamuleeta n'engeri gy'agenda okukutuusa ku buwanguzi ng'oba oliawo ne mu kusoma Leesoni olwaleero mu kifo ky'okutunuulira Leesoni onoonya kugeziwaza magezi go naye ng'ekinyuso okikoze eki omuntu asobola n'okwewaana nti nze Bayibuli ngimanyi nze Katonda mukola ki mumanyi naye ng'ekinyusi okireseewa nga tomutegedde ekinyusi ye Kristo okusonga ku musaalaba n'atuukiriza ekyo era awo we wali obuwanguzi bwaffe owooluganda nga tusoma Leesoni eno njagala tuleme okuva ku kinyusi tuleme okutunuulira ku bino ebiriwo olwaleero naye mu bulamu bwaffe obw'obukristaayo tubutambuze nga buwunzikira mu kinyusi eky'omusaalaba ogugenda okututulusa ku buwanguzi tusobole okubeera nga ddala tuwangulidde ddala weewaawo mama tweyanza nnyo tweyanze katwala kusooka kuwumulamuko ensonga eno ey'omusaalaba tugenda kuba tweyongera ogyetegeeza nga tukomyewo sigalako omukwano gwaffe ali kuzira ebyen okuyimba kitundu mu kusinza mu mpya ez'omugulu bwe tutyo tusaanye okufaayo okusinza kwaffe okufaananya n'okwo okweggulu mu program yimba nange nkuleetera choirs singing group abayimbisa kinoomu n'abakubi b'ebivuga nga batendereza Katonda mu nnyimba ezisitula ebirowoozo byaffe eri omutonzi tosobwa program yimba nange wano ku 3 ABN buli Saturday okuva ku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3 nange omwanjuzi wo Kiwumulo Aleluya. omulungi ali ku 3ABN tukwebaza mukwano okuba nti otambula naffe gweyakatwegattako netukwaniriza mu Leesoni wiiki eno ssaawa 2 paka ssaawa 3 nga twaniriza sabbiiti buli Friday akawungeezi tukwebaza atambula naffe okuva ku YouTube Evento Productions n'oteekawo comment n'olikinga n'osharinga ate naaba atuuseewo omulundi ogusooka n'osubscribinga otukola bulungi bwerere mukwano gwange tuli mutunuulira Kristo mukama waffe yatufiirira tewali oluyimba lusinga olwo tewali linnya lisinga eryo erya mukama waffe Yesu Kristo twawumulidde nga tukirabidde ddala nti Yesu yajja kufa Jesus was born to die and he lived to die yagamba nti for this was I born olwakino ensonga lwaki nazaalibwa naye nga bwetunulamu nti ensonga ki waki Yesu yandize n'afuuka omuntu ekiwa nga tekwali kufa kubanga ekibi kyali kibanja
saddaaka etuukiridde zitali mbuzi nandiga zitali mbuzi nandiga ebyo byonna biri muganda byali bisonga busonzi kwoli kati kristo ekyali kimuleese ultimately oba kyetwandiise ekyenkomeredde kwali kufa yagalagaana so yalina okufa nga bwetukirabye naye wano statement nga his whole life was a preface to his death on the cross obulamu bwe bwonna bwali busonga kufa kwe ku musaalaba wakiri weewaawo kati waliwo statement ezimu kwezo yesu zeyayogera ezitayinza kwerabibwa era abantu bangi baziyimbako statement eyegamba kiwedde it is finished buli omu alina bwagitegeera ate nakyenjukidde ku statement y'omusumba nti abantu nga ffe tulina bwe tugitegeera katonda kitaffe ne mwoyo mutukuvu balina bwe bagitegeera bamalayika balina bwe bagitegeera n'eziri ensi zoogerwako nti ezitaagwa nazo zina bwe zigitegeera kati musumba ffe ssebuga ogitegeera otya ng'omuntu kiikirira abatuuze ffe abali wano ku nsi neyanza nnyo neyanza ege kiwedde kigambo ekyayogerwa yesu kristo ng'ali ku musaalaba bwe bamala omutikka omusaalaba n'atuuka eggologoosa ne bamukomerako n'abeerako ebbanga n'awejjawejja yakyogera ku saameka ssaawa ziri mmeka ziri 9 wakutukira wagenda okutukira awo amaze ssaawa 3 ali awo ennyonta emulumye kakati agamba kitange kiki ekikundesezza lama sabakusaani bano bagali kiki gamba ayita Eriya nsooka omulindeko mulala n'aleeta ekisumu ky'omwenge amuwe agenda okulegako bw'ati nga mwenge n'atanywa era nisooka olindeko Eriya alabika yagenda okujja amugyeko katulinde tulabe naye bw'amaliriza ekyo n'alyoka agamba nti kiwedde setaani gyali kwegamba waliwo ekintu kyekyensaalwa setaani teyategeera nti kyabadde akola ate kibadde kituukiriza okuwangulwa kwe waliwo statement gyensinga okusoma ennyumira egamba nti man's extremity is God's opportunity. Yesu gye baakoma omunyigiriza ennyo n'okumubonyaabonya ennyo ne batuukiririza ddala saddaaka ye ffe tubeere nga tusobola okununulwa awataliiwo kigenda kubeera nga kiwulako wano kiwedde kyali kitegeeza kino obulimba bwa sitaani bwatandikidde mu ggulu n'abuzaabuza bamalayika ba Katonda abaali abatukuvu okubabuzaabuza okubagamba nti Katonda si mutuufu balabye ekisa kya Katonda nti Katonda wa kisa ekitagambika kubanga yawayo omwana we okulokola ensi si ekyo kyokka n'okutabaganya eggula wabadde endooliito zigenda kuggwawo kubanga bategedde nti sitaani ye mussi kiwedde olukonko olubaddewo wakati w'omuntu ne Katonda setaani lwe yasalawo ng'agamba nti angobye mu ggulu bw'aba ngobye mu ggulu ate ng'ayagala omuntu ono ye yamutonda bwe nnaalimbalimba omuntu kubanga amwagala ajja mmuzza n'olw'ensonga eno bw'anaaba anamuzza nange ateekeddwa kunzizza otherwise bw'atakola ekyo omuntu ateekeddwa kufa mirembe n'emirembe Katonda n'aga nti nze nfa mu kufa okwo okw'emirembe n'emirembe omuntu akomewo naye gwe tokomawo kiwedde setaani togenda kudda mu ggulu ebyobadde obuzaabuza ng'oyita omanyi setaani ali strategic asobola okukutomeza ng'olowooza nti kyokola ogenda kweyamba ye yalowooza nti agenda kutomeza Katonda amutomeza atya bw'aleeta Adamu omukomyawo olw'okwagala nange oteekeddwa okunsonyiwa Katonda n'agamba twakirinze nfiira Adamu naye gwe tokola ki kiwedde gw'osaliddwa omusango togenda kubeera mulamu emirembe n'emirembe naye kiwedde kubanga omuntu ate ye alokoleddwa emirembe n'emirembe kubanga nze nfudde mu kufaako kw'emirembe n'emiki kati ekigambo kino kiriwedde kirimu amakulu mangi ekindeeta nange Yobu okukkiriza nti kiwedde Katonda asobola okumpa amaanyi okuwangula ebibi byonna n'obulamu obwo bwe yatunga ku musaalaba eggologoosa bwange nga nze Yobu kiwedde kubanga yabuntungira kati ekigambo kino kiwedde kiraga amaanyi n'obukulu n'obuvumu Katonda bwe yakozesa okuyita mwana we naye kiwedde ekigambo ekibadde kibonyaabonya omuntu kibayita kufa Yesu kati akiina mu ngalo akisalidde amagezi kyova olabanga agamba bw'aba aligamba Yokaana mu ssuula eno eyakubikulu essuula essuuka 18 agamba nti laba nali nfudde
ne kaakati ndi mulamu bwe mba nvuddeyo kati nno nina n'ekirala kyessaatonda uno kye yatonda onyina olw'ensoma lunkola bulungi nti kati nina n'ebisumuluzo by'okufa n'amagombe buli muntu yenna afudde nga nzikiriza nsobola omuggulira kati kiwedde ono omunyazi yali anyaga n'adduka n'ebisumuluzo bino kuba yatandikawo ekintu kino mbimuggyeko kati nze mbikola ki kiwedde omuntu asobola okuba olw'omulamu emirembe n'emiki kati sitakubuuza ekibuuzo awo kubanga nekino kikulu basajja bano abali mu kujerega Yesu abali bali b'omusaalaba bamugamba nti walokola balala nawe erokola toyinza kwerokola oba oli mwana wa Katonda werokola kati Yesu tavaayo omusaalaba teyejjaayo ekibuuzo ekisooka yali asobola okwejjayo Paito na watu wa mkwano gwangu so gawana kona fyo kuchicho songa eyo yali asobola okwejjayo ku musaalaba that's one two singa yejjayo biche ebyandidiridde era lwaba teyejjayo lwaki teyejjayo weebale nnyo weebalire ddala ekituufu kiri nti ebibuuzo bya nsatu emusoma biddemu ebibuuzo byo bisatu ngenda biddamu Yesu Kristo yali asobola okwejjayo ku musaalaba ekituufu kiri nti Yesu Kristo ekyamuleeta yali akimanyi ekyamuleeta kyekiriwa twakyogeddeko wano nti yabeerawo lwakufa era okufa kwe kwamuleeta nga kitegeeza nti singa yava ku musaalaba yandibadde nga omusajja eyamugamba yali Peetero eyaleeta ekiso n'ayagala okulwana okulabika nti ayinza omutaasa namubuuza nti bino byonna byandituukiridde bitya tolowooza nti nyinza okusaba kitange n'aweereza lijoni nanwanirira mu bufunzi Kristo yandibadde asobola okuvaako ku musaalaba emisumaali si gye gyamuwanirira aleme kuvaako ekyamusibira wano ekyo kyekibuuzo ekyokuba ekyenziramu okwagala kwa Kristo kwe kwakwata Kristo ne kumufuulira ddala saddaaka eri wano wolotaali obutavaako kati okwagala kwa Kristo okutuwaliriza kwe kwamusibira okwa Katonda kwe kwamusibira ku wolotaali n'asigalako ne si misumaali kubanga n'omukomera okuyitamu tegyandiyisiemu naye yagamba nti bino byonna byandituukiridde bitya kubanga kino kyekyandeeta era singa yavaako amazima gennyini ekikompe kyandibadde kimulemye okunywa ekigambo kino teyandikyogedde nti kiwedde in fact Yesu yandibadde aswadde nnyo yandibadde alemereddwa okulemererwa okusinga abantu bonna abaali banyiddwa wano ku nsi mu bufuzi nawe tewandibadde na ssuubi ne setaani claims ze zandibadde ntuufu nti ono Katonda nakyemalira era teyandigobeddwa mu ggulu obufuzi bwa sitaani bwandigeze mu maaso n'olw'ensonga eyo okwagala kwa Katonda kwe kwasiba Yesu Kristo ku musaalaba so si misumaali ekyokubiri yayagala abeereko si lwakuba nti no baamuvuma n'abeera nga kwegamba tasobola naye yagumiikiriza omusaalaba Bayibuli kyegamba nti yagumiikiriza ensonyi n'omusaalaba ku lwolwo gwandaba kubanga nze Yobu bwe namukkiriza obutuukirivu obwo n'okulumizibwa amazima n'obutuukirivu bwa Katonda okutuukiriza omusango mu Kristo kubanga ekibi kyonna ekikolerwa ku nsi kuno Katonda yakituukiriza obutuukirivu bwe bwonna n'obukambwe bwe yabutunuulira mu Kristo n'awulira ekyo kyava agamba nti lwaki ondeseewo kubanga amaaso ga Katonda obutuukirivu bwa Kristo obutuukirivu bwa Katonda bwayolekaganya obwanga n'ekibi mu Kristo asobola okukittira mu muki ekiruyi kye kyonna yakimalira ku mwana we egamba kiringa otyo oyogedde bulungi kiringa ng'abantu abalwana olugero luno mulimu abantu abalwana abazanya ebikonde nga ba Mike Tyson toyinza kuddira musajja Mike Tyson n'ogamba nti agenda kujja mu ringi azanye n'omuntu tugeze omwana mutabani we yakazaalibwa omwaka gumu kitegeeza nti abantu bano tebaba feya Katonda teyalina wantu we yayinza kumalira busungu na kiruyi kye ku kibi ku bitonde byonna okujjako ku Katonda yennyini bwe wasobola okuflekisinga mu maaso ye Yesu Kristo ye Kristo naguma ekibi kyonna ne kimubeeramu Katonda n'alyoka akyolekaganyisa obwanga nze nsobole okubeera omulamu yavumitibwa olw'okusobya kwaffe ekizibu kyekino nti bwe simukkiriza obusungu obwo Kristo bwe yalegako nteekeddwa obbulegako Kristo yali focused yali ku mission ng'alina okugituukiriza naye nenzijukira nti setaani bw'alemererwa wano ng'ayiiya waki kati bwe yawangulibwa ku musaalaba
n'amanya nti ffe tufunye ekkubo lye tukola ki lye tukwata okuwangula kati yadda ku ffe naffe agira n'atusoyasoya obuki obugambogambo n'obugambogambo ne bakuvuma mwasiriwala mwabakkiriza Katonda y'ebiki bye muliko naawe n'olowooleza ddala nti kiki sabiti ya mukisa ky'emirimu gye gizingamye bannaaye naye ddala kyaggwa mu mukama waffe kyaggwa omuntu yenna takubuzaabuzanga n'akujja ku mazima go towulirizanga eddoboozi lya setaani nga lireeta okusoomooza naawe n'ogamba nti byendiko kambikole ki kambiveeko mukama waffe yeebazibwe kaakati nno nze mbadde mpulira nga ayagala okukomaawo naye era katugende ku nsonga eyongera okukkaatiriza nti yatufiirira Kristo Yesu yatufiirira ffe abaali balina okufa mu kifo kyaffe yakola ki yayimirirawo naye ng'atandika olugendo lwe olw'okutandika missoni eyo waliwo ebigambo somebwa mu Yokaana essula esooka olunyiriri olw'29 nga Yokaana omubatiza agamba nti laba ki omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi oba osomeyo Yokaana essula emu olunyiriri olw'29 Bayibuli nti olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi ayongera okukkaatiriza ensonga eri aleetamu akabonero ak'ensolo nti laba omwana gwaki kubanga abantu baali bamanyidde okuwangayo saddaaka kati ayagala ffenna ebirowoozo byaffe tubiggyeyo eri gye tubadde tubimanyidde ku ndiga ziri ze tubadde tusala tutunulire saddaaka esinga obukulu nti laba saddaaka ey'omuwendo omungi Yokaana agamba laba era ayagalira ddala tukole ki tulabe amaaso gaffe tugolekeze saddaaka eyo tukimanyire ddala nti saddaaka ezasooka zonna zaali songa kuki ku saddaaka eno enkulu nti laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi tetukyetaaga kuwaayo birala byonna okuggyako saddaaka eyo yatuweebwa oluganda leka kumenyekera eyo ng'olowooza olina ky'oyinza okukolawo ebbanja lyakola ki lyaggwa dda lyasasulwa tetukyetaaga oba oliawo waliwo eyakugambye nti tulina okuwaayo obukamukuukulu tulina okuwaayo obuyiba tulina nedda tebikyakola amafuta gaki tebikyagasa laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi so amaanyi gali buluddawa awo wosimbira ku Yokaana 3:16 agambye ati Yokaana 3:16 olunyiriri olwo tulwagala nnyo kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okwoyo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi erokokere ku ye twongerako kyawo poza ebigambo bya Martin Luther wano musumba simanyi oba olina kyoyongerako Martin Luther agamba bw'ati the altar on which Christ was consumed by the fire of the boundless love which burned in his heart philosopher wano presented the living and the holy sacrifice of his body and blood to the Father with fervent intercession, loud cries and hot anxious tears. Ayada commentinga ku Bebulania 5:7 agamba nti omukwano gwa Kristo gwayaka mundaayi munda mu ye kati mukwaka munda mu ye bugwe gwamwokyeza ku musaalaba n'aweebwayo nga saddaaka ennamu entukuvu eri kitaawe ng'ejjudde evvumbe ery'okutuwolereza oba ery'okutwegayirira omwali amaziga okwokebwa awamu tears and cries okukaaba n'amaziga amangi kugamba ate wanene niwetiye n'agamba nti if but one soul would have accepted the gospel of his grace, Christ would to save that one. Amen. Have chosen his life of toil and humiliation and his death of shame. Oleseeyo ensonga enkulu. Katonda mu bulokozi buno atunuulira buli muntu ki? Sekinoomu. Awo nno we nkusabira
ng'osoma olunyiriri lwe okuluddamu okugamba bw'atyo Katonda bwe yayagala ki ng'oteekawo erinnya lyo nti ne bwe wandibadde gwe wekka nga gw'okoze eki nze mbuze Kristo yali obanga nze nandikiriza nzeka weewaawo kubanga ndowooza point omuntu wano asinga okusika Kristo yaliwa yona akkiriza weewaawo kuba olunyiri musumba lweyagedde yagambye nti olw'essanyu nga tunulira Yesu yekka tudde olugiri olwo nga tunulira Yesu yekka ng'omukulu w'okukkiriza kwaffe n'omutuukiriza waako nti olw'essanyu eryasibwa mu maaso ge essanyu ki eryanga akkiriza bwe yatunula ku butegana n'amatira yagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi so omuntu ono omu bw'ati yendiga eno yabula omuntu oyo omu bw'ati awo nno kituleeta ku kwongera okenkuka kuba tuli wali mu kilaasi tugenda tugenze ku gologosa gye tuyigidde tuli ku bigere bya Kristo omusaayi bwe gulukuta anange essanyu eriri awo ssanyu ate nannaku naye nze essanyu gyendi sijja kukweka kuba Bayibuli nti nabo baamuwangula Sitaani olw'omusaayi gwe kati so nkyenyumirizaamu meaning y'omusaalaba amakulu ag'omusaalaba amakulu g'omusaalaba amakulu g'omusaalaba galiko ebintu omuwandiisi wa Leesoni yabinnyonnyodde wano the meaning of the cross bingiko naye ng'ebitaano bikulu nnyo ekisooka galaga amazima ga Katonda okusalira ekibi omusango nti ku musaalaba eggologoosa tulaba ng'amateeka ga Katonda tebagamba nti ogikwatako eya Katonda constitution tekwatibwako era olw'ekyo Adamu okwonoona just etteeka limu ye yasalawo yaafe afiire constitution eyo omwenkanya ng'alina ekisa ekitagambika yasalawo ate abeere kibayita justice teyinza kubeera nga tewaliwo mateeka yasalawo amateeka ne gasigala nga gayimiridde mu mukono gwe ogwa ddyo era n'asalira ekibi omusango n'ajja n'afa amateeka ne gasigala nga matuufu tegakutama omusaalaba guno gutulaga okwagala kwa Katonda eri omwonoonyi nti wadde omuntu yayonoona ekibi akisalira omusango naye n'ateekawo omuwaatu okulokola buli muntu yenna amukkiriza Bayibuli kyegamba wali mu Yokaana maama kyasomye essuula 3:16 nti bwe yayagala okwagala kugaba n'agaba ekirabo ekisinga ebirabo byonna era sigenda kugenda muzigeyeena lwakuba nti waliwo ekintu ekirala agamba nti teyaleeta mwana kusalira nsi musango naye bonna balokokere ku ye naye guno gwe musango kubanga abantu tetukkiriza saddaaka eyo ogwo gwe musango naye ayagala abantu bonna tulokoke omusaalaba guno gulina ekintu ekyokusatu gulaga nti nno gulimu amaanyi agansobozesa okukutula enjegere z'ekibi kyonna wansi w'eggulu omusaalaba guno gulimu amaanyi agansobozesa nze ey'obukimbugwe okukutula enjegere z'amaanyi g'ekibi kyonna ekibutikidde ensi eno kwegamba obusibe buno obubadde obwa Sayuuni Katonda abukyusa okuyita musaalaba endabika nga aloota yali anywa omwenge kati ennaku zino mpitawo osobola okubeera omuntu omulamu ataliiko kunenyezebwa era yatuwaako ab'okulabirako ng'omukyalo ono Magdalena yali omwenzi eyamala omusisinkana n'afuuka omukyalo omulungi omubulizi w'enjiri era abantu bangi abawa obujulizi nti nze nali nkola kino naye mbabuulira amaanyi g'omusaalaba gamunzijjawo awo ekyokuna omusaalaba guno gulimu essuubi eddamu essuubi ery'obulamu obutaggwaawo era wabagamba nti ku musaalaba waliwo n'oluyimba olugamba nti ku musaalaba awo okaawo we wali essuubi lyaffe lwaki singa ssaawa tetwandibadde na ssuubi naye twebaza Katonda kubanga eyo yentabiro we tulina essuubi nti tulokoka olw'okubonaabona kwa Kristo emiggo gye gituwonya
ekisembayo omusalaba guno ewongeza yakikozeseza nti ye antidote ddagala ekikolo n'eddagala ekisobola okununula okumalawo obuyekera bwonna obwatandikira mu ggulu Katonda nga bamusiiga enziro nga bakola batya kwegamba gwatabaganya n'eggulu ne bamalayika bagenda kuyiga ekinewunyisa yemwebuna byagamba nti bamalayika bwe baba bali mu kubuuka ebiwawaatiro byabwe nga biri mu kubuuka bwe biti kwegamba buli babiwujja bwe bati waliwo ekintu kye bayiga ku musalaba kuno kubanga Setaani yabalimba nnyo ne baganda baabwe bennyini abaasigalayo mu ggulu bagamba nti oyo omulyolyomi eyalopanga baganda baffe yagenda nabagenda kusikira nawe kati omusalaba gujjawo okwegugunga kwonna wansi w'eggulu ne mu ggulu tekigenda kuddamu ku musalaba esewo n'olw'ensonga eyo nga tumaliriza Yesu yafa ku lwaffe emirembe n'emirembe tewali ngeri yonna egenda kubanga ejjawo entabagana wakati waffe ne Katonda kyeyava agamba wano yirwa statement eno kangisome nga tuwunzikama weno mugundi mu Bagalatiya essuula 6 Pawulo yavaayo bwezizingirire n'akyatula n'agamba naye nze Pawulo saagala kwenyumirizanga wabula ku musalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo olw'ogwo ensi ekolimiddwa gye ndi nange eri ensi nakomerwa wamu ne Kristo sikyali mulamu kati Kristo ye mulamu mu nze ye tuyinza obyogera tubimalayo ebyomusalaba niyinza okubyogerako nga ndi mu kibuga kiri omuli enguudo naye okimanyi nti omusalaba eriyo abagutunuulira ne gafuuka ne babeera basirusiru mu magezi gaabwe olunyiriri olwo lulambulule bulungi omusalaba okubeera obusirusiru eki eri ensi abayonaani naddala abayonaani abo musumba mbadde nsaba olambululwe kubanga tusobola okuba nga tuli wano twogera ku nsonga ezo ng'eriyo ali eri agamba oba boogera ku biki tebikola makulu nsaba oyongera okukinyweza nga tuwunzika ku nsonga eyo Pawulo agamba nti ffe tubuulira Kristo oba omusalaba eri abayonaani busirusiru eri abayudaaya nkonge waliwo era nga musumba bwe yabadde atugamba nti waliwo abatunuulira Yesu Kristo ku musalaba ne bamulabanga ate yawangulwa waliwo n'abamujereegera ne bagamba oyo Yesu waliwo yaŋŋamba ebigambo ababulizi b'enjiri tusanga abantu abajooga abakola ebintu kwegaba ebyokuvuula Kristo yabba embaawo kati bamukomera tayinza nakudda ku nsi kuno ekituufu Yesu tagenda kukomawo kulinnya ku nsi kuno agenda kusigalawo mu bbanga abamukkiriza bonna bagenda musisinkanawo mu bbanga naye Kristo ekyo ekyamuyitamu kyonna Isaaya agamba mu ssuula eya 5:3 nti ebyo byonna byali bigenda kubeera ku ffe Katonda n'abikwata abiteeke ku ye ffe tubeere abalokolebwa omuntu atakkiriza bw'omugamba ebintu nga tabikkiriza alaba oyogera ebintu ebyekisirusiru tebikola makulu kati ate nze bandinkwatiddewa ne bankuba emigga egyo mwoyo obunnabbi alina ebigambo byagamba nti buli kitundutundu ky'owulira tagamba nti n'amagwa n'amatavu gegenda okutuzaalira ensi eno ebizibu bye tuyitamu ebyo ebikambwe ennyo ebinyigiriza singa tebyayita mu Yesu Kristo ffe ate kyandisinzeewo nnyo ekituufu kiri nti yatwala ebitundu 9 ffe buno obuzibu obutunyiga buli 10% ate nga nakyali nayo naawe nga kitegeeza nti obukambo obw'amaanyi bungi nze nina omukyala gwe nalaba ng'ayina akaswaki okuzaala kumukutte yagala okasuula naye nga kiki obulumi obwo bugamba nti Yesu bwandibadde bwamubeerako ffe tusobole okukola ki naye omuntu bw'omugamba ekyo alaba kya busirusiru kati omuntu yekka ayinza okuba nga alaba kya busiru nze naye kangatteko wano bayibuli egamba nti omuntu w'omubiri bino ebigambo byetuyigiza Pawulo waba ayogera mu Bakolinso ekisooka essuula 2 kansome lunyiriri ndoza okukifunza kuba bwe naagatta ebigambo ebingi biyinza obutategereka bw'osoma Bakolinso ekisooka essuula 2:14 bayogera nti naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda kubanga bya busirusiru gy'ali era tayinza kubitegeera kubanga bikeberwa na mwoyo kale omuntu yekka aguddewo omutima gwe yasobola okutegeera ebyomusalaba naye bali abasajja Abayudaaya abatanga n'endiga kuba baagaana okugulawo emitima gyabwe
bagenda mulabako badduke yali nkonge badduke so nga ne bali abasajja abayonaani abakafiiri naye batuliranga omusalaba nga nti mulimu amaanyi agayinza okukyusa obulamu bwabwe kubanga ate bebamuteeka nawo abo abaruumi kakwegamba omuntu omusirusiru atalina magezi gwali gwa kikolimo Paulo yagaa nti akolimiddwa awanikiddwa ku ki kati ate nti gwe gulimu essuubi nsanyusa okiwuliza kubanga era tebajja kuggwayo abalowooza nti omusalaba buki naye mukama katonda tusaasire ffe atuwa omwoyo waki ow'amagezi tutambulire mu musana tuleme kuwugulwa byogerwa abantu si nsonga bayinza okuba nga balowooza mu magezi gaabwe bo bategeera naye bayibuli ekyogedde bulungi nti nno omusalaba gufuuka busirusiru eri abo abali mu magezi gaki gensi naye katusabe katonda ayongere okutugeziwaza twongere okumusemberera agenda kutubikkulira bingi n'okutegeera ekisa kye yatukolera mukama agenda kutuwanguzisa weewaawo musumba ffe tuweereyo essaala tubenga tuwuza katwewombeke tuweeyo okusaba mukama katonda kitaffe ayinza byonna ataggwaawo tweyanza nnyo tweyanza egolo omukisa gw'otuwadde okuyiga ku musalaba nti weewaali katonda waffe entabiro wakati w'eggulu n'ensi ku musalaba katonda waffe watusonyiwa ebyonoono byaffe byonna tusaba nno katonda waffe otuwa amaanyi tuleme kubeera ku bantu abagenda okuzikirira olw'ekirabo kye watuwa ne muganda waffe tumusabidde buli kimu taata okimukolere okitukolere olw'obwakabaka bwo tusabe nga twegayo okuta mu yesu kristo mukama waffe weewaawo amiina tukweyanza nnyo mukwano gwaffe okuba nti badde otambula naffe okuva gye twatandikidde paka gyetuwunzikidde tube tutunulira ekimu ku byokuyiga ebisinga okuwoomerera mu byawandiikibwa nga kyokuyiga eky'omusalaba era tusaba kristo mukama waffe emirembe gye gifugire mu mutima gwo ku lunaku luno olwa sabbiiti twageza n'ekisa kye kyeyongere gy'oli